How are you? Fine, how are you? You're feeling so good. Yeah. So cool to visit Kabakulaba. TV zenjawulo. Yeah. Bana mjeba leko. Ya, kolo kugenda bulungi rafu kya kutambuza. Okay. Muganda wange bakuyitani. J-Max, president of the Pyonso. Nayo mukolo ng'okutadde mu akasente kangi. Motoka zokwe zikuwerekeddeko abantu abaze ku mukolo. President of the Pyonso, what think we about Pyonso ever since we had our summer coming in? What's all about our Pyonso? The Pyonso is the group which work hard and which fights always to make the future bright, okay, for themselves and also to support each other. But as long as you enjoy. Madam, just a hi to us. How do you feel? I'm very excited. You've gone with the Pyonso? Yes. Abasinga badde bagamba nti abantu abalina ssente tebeetanira byakuwasa. Okuwasa buvunaanyizibwa. It is part of your life. Nga bw'obeerawo n'ogamba nti omuntu alina okusoma atuuke mu P7 ayite ebigezo agende Makerere amalirize okusoma ne bw'aba takoze mulimu gw'asomye naye obufumbo bwo buba direct nga bw'olabeera education bw'esobola okuba. It is part of your life and your future. Yeah. Embaga lwaki osazeewo ogikolera Uganda? Nsazeewo okugireetako abantu b'ewaffe nabo basobole okulabako nti bakakase bakole confirmation nti nange mpasa na WhatsApp era mpasizza. Omukyalo wasiza mu Uganda mu South Africa? Omukyala mu South Africa. Bannayuganda bayaaye. Eruddawa. Ati bajja kwebuuza lwaki tewasiza mu Uganda? Bannayuganda bo obudde bwe tumala ebweru bungi bwe budde obusinga. Bannayuganda sola complaininga nnyo about Uganda women kubanga abakazi baffe wano e Uganda siina kyembamanyiiko nnyo kiramba. Kyembamanyiiko mu buto etwazannyanga bino bisongo okudduka. Tukoyanziza nnyo ssebo. Okay, enjoy your day. Enjoy your day. All right, thank you. If I do, then I'll be on a long road. Mommy love, mommy got the love. This one you want to move up. Yes, I sing up a full of ya. Yeah, I sing up a love. So now you a manja. Now I'm looking on that.
Right, that's the way, eh?